Tugenda kufuna stories ziri bbiri naye ensasagge eri ku story ya kubiri egenda kulekera ebibuuzo nga bwe yandekedde ebibuuzo nga weebuuza ddala life kyeki nga weebuuza nti ddala bino ebintu bituuka kubalya mmere oba ddala ziba firimu ezizannyibwa so nga ate ansa ekulu eri nti ebintu bituuka ku bantu n'osigala ng'owuniikiridde n'osigaza ebibuuzo ansa nga tewali ensasagge eri mu story ya kubiri. Story esooka it is a continuation of a story gye twali tubaddeko naye wano. Sister yajja wano n'atuwa story ye ku ka relationship akaali akasofu okuzaama n'omwana ow'obulenzi gwe yasisinkana ku TikTok. Yes, TikTok. Ka relationship nga tekaliimu bbala yadde olufunyiro walibaddeko mu relationship ng'onoonya ensobi weeva nga togiraba. Najja n'atwebuuzaako ne tumugamba gwe genda nga weemasagga ng'otambula otunudde waggulu ng'ensawo. Naye relationship eyo gy'onyumizza ensufu nga it sounds too good to be true. Bannange tulu tumuleese ng'atunyumiza ekitundu ekyokubiri agamba abange mwambuusa bannange mwantaasa. Hey Sosmo family, muli mutya basweeti. Saawa ya kuyiga era Kadaama wonna w'olisembera. Nina kye nkugamba nze Kadaama munno. Munnange nze yawaako story nga guy ayagala I moving immediately after my contract. Wenneebuuzaako ku mutala guno nasoma comments n'entwala n'ebigambo bya Big Bro Sozi n'ekyusa mu ndowooza. Now I'm back to tell you how it ended. Kadaama, don't miss this please. If the deal is too good to be true, always think twice. This dude was so sweet in the first place. Everything he does, he communicates. He is going to work. He calls, babe, I am setting off now. Babe, I have reached now. He could text me, babe, please don't eat. Wait for me. We shall eat it together. And I wait. Bunnight calls mwe ekyali wali. Kati munnange, one day this dude told me that he is going on a grocery shopping to get something to eat, and it was around sawa satu ez'ekiro. I waited for him till I fell asleep. Honestly, I was worried in the morning. I tried to reach out to him, but I couldn't. What I did, I texted his best friend and asked him whether my guy is doing well. He said, yeah, he's doing okay, but sleeping. Guy bwe yazukuka, he texted me while saying, babe, I went to the park just to have some refreshment. Sorry, I didn't communicate. I was like, okay, but please next time communicate to avoid waiting for you. Cut in the evening, his best friend sent me the audio or voice note by mistake saying, gwe mwana nze obwenzi bwo sibutegeera, mukazi wo antereddeko message ku makya ng'akunoonya. Emyaka giyiseeko emabega, mukwano gwange yangeya ne wallahi nga ne byangeyaako si bituufu. Bannange yayolesa omutima omubi n'akola voice note yali ya dakiika 5 ng'agiweereza Stesha Mayanja. Ye Stesha Mayanja ono omuyimbi. Baklanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali owana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima n'apolosi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye
ne poti yennyini nyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaye so kitukutwe nkomyewo masigazawo poloti emu yokka otambuza bigere okuva ku kkubo oluviramu wali waba olinnya takisi oviramu wali ku kkubo balage ne neibono yoti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate biki so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano ataano ku 10 yokka yeeriwo masigazawo poloti emu yokka duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu yes bannange yayolesa omutima omubi n'akola voice note yali ya dakiika 5 ng'agiweereza Stesha Mayanja ye Stesha Mayanja ono omuyimbi by the time Stesha yali tanabagenda Canada yali wano emboozi eno gye mbanyumiza ya 2018 yaweereza voice note ng'agiweereza Stesha Mayanja ngangeya abantu bali tubeera n'emikwano nga balina emitima emibi naye nga basinika naffe lwakuba nti ffe abantu abamu nze muntu asobola okubeera naawe nga nkimanyi olina omutima omubi naye nga nasalawo busazi nti buli muntu aba n'omutima omubi mu ngeri ye buli muntu asobola okubeera omubi mu ngeri ye nensalawo nenkolagana n'omuntu gwe mmanyi nti mubi nenkolagana n'omuntu gwe mmanyi nti si mwangu nenkolagana n'omuntu gwe mmanyi nti tasiima nti alina obujja tubeera n'abantu abamu ng'ebintu ebimu bibalemye okukola oba okutuukako mu budde bwe balowooza nti balina obituukako kati bw'obituukako munnange ebeera embirigo yakozesa voice note ya dakika sisobola kyerabira a 5-minute voice note nga njogerako ewa Stesha Mayanja omuyimbi naye ebyembi voice note eyo yagikolera mu inbox yange mu butamanya bwe yamala okugimpeereza nga ngiwuliriza bulungi kyayita ekyenneetagisa na kugisindikako walala oba ngisavinga eno naye yali akitegedde bulungi nti voice note eyo ngiwulidde n'agidiriitingayo n'angamba sorry voice note eyo tebadde yiyo ne mugamba okay we continued working together or doing stuff together kyali kikubaddeko n'oweereza ndi muntu eyeewala okukozesa voice note nga nnyomba okutypinga message nga nnyomba nja kukubira twogere 1-on-1 tujja kusinkana twogere 1-on-1 ebintu ebimu bizibu byakunnyonnyola I will never forget that day but munnanga ate ye kale nno nabagamba nti kiba kintu kimu ekirabikira wano mu mboozi nekisparking ekyo ekyenzijukira ekyantuukako kyennawulirako kyennalabako kyebanyumiza Kati in the evening, his best friend sent me a voice note by mistake saying, gwe mwana nze obwenzi bwosibutegeera. Mukazi wanteereddeko message ku macha ng'akunoonya. After he deleted it, but I had already listened to the audio. Saamunyega ku bya audio naye chaliwe yamugamba mwana, I was sending you a voice note, but mistakenly sent it to your girlfriend. Era bwe yajja yeewozaako nga simubuuzizza. Munange, I took things lightly. Why lightly? Kumbe God was showing me something. Cut our relationship continued smoothly and everything seemed okay. But one day things changed just out of the blue. Ngate tuyombye, guy stopped replying my messages, receiving my calls, and I was like, buzibuchi. Ate what have I done?
Munange, after like 3 days, I decided to call him directly on his phone. Oh, guess what happened? Musirike tuseke. Nze naseseda. When I called, the lady picked it up and said, Omwagazachi, yebase. And I asked her, who are you, please? Ze Becky Sozi owaremu Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mubimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. When I called, the lady picked it up and said, Omwagazachi, yebase. And I asked her, who are you, please? She replied, it's none of your business, Kastanza Molina. Aha! Najjako essimu n'ensirika kuba nali sikisuubira. After 4 hours, the guy sent me an audio saying, babe, I know you are mad at me and I don't think if you will forgive me, but I am deeply sorry. Stupid, nonsense, tough butter common sense. These kind of people, now that is when I can fume, that is when I can burst, that is when I can... Njagala kuzaayo emabega katono nnyo. Najjako essimu n'ensirika kuba nali sikisuubira. After 4 hours, the guy sent me an audio saying, babe, now the word babe, sigala tekyakola makulu here. I know you are mad at me. Nkimanyi oli munyiivu gye ndi era sisuubira nti osobola okunsonyiwa, but I am deeply sorry. Then why this serious statement of being like you're sorry? I just replied, call me when you're free. But in my mind, I was like, this guy posts me on his TikTok account almost every day. How comes into omuwalono tabiraba? After okubirowooza, I went on his TikTok page because I had access on it. I went in blocked list nga he had blocked the lady and unblocked her. Chesi bagambye even DP he was using my picture. Same applies to me. I unblocked the lady nga guy tananzirira. Omuwala n'alaba TikTok page ya guy neyange kuba we used to post and tag each other. What the lady did was to comment on my videos with pictures of the guy when they are together. I took screenshots and sent in DM of the guy thinking that he will tell the lady to stop what she was doing. Naye byanzigwako yanziramu nangamba delete all of my videos on your page. Awo nenfa jjukira nali nafudde wali omuwala bwe yakwata essimu. Kati nali nkyefisa omuwala ananteera video mu DM nga guy amugamba nti gwe totya oyo ngenda musootinga wanji maama. Era the next day guy called me and said mbadde nkusabayo 30 minutes only. Konze okay. Yangamba ebigambo bino wammanga. Munnange ensonyiwa okkulumya naye ekituufu kiri nti ono omuwala saamufuna nti mwagala nali just nejjamu nanti gwe waŋŋamba no sex before marriage. Kambazeeko emabega katono.
nze ng'omuntu nasalawo never to have sex again. You learned. Abambaloza tekisoboka. It is very possible. Abantu baddamu ne beesoma ne beezuula ne bamanya ebyakyama ebyasoba ne banoonya engeri y'obbitereza Katonda n'abawa ekisanga balemeddeko ne bakiggusa. It is very, very possible. Atuzaako emabega katono, nze ng'omuntu nasalawo never to have sex again before marriage. So I used to tell him that if we meet, not touching on me mpaka nga tukoze nnika. Tujje mu maaso ab'omukago. Bwate bwagambye okagambye tugende mu maaso ab'omukago, so it is me who has just added in tujje mu maaso. Tugende mu maaso ab'omukago. Mukago word is hit here. Nkomye wali kukwejjamu naye obuzibu bwe buli I got attached to her. Nangamba naye nkusaba, when you are done with your contract, please don't go back. Nja kuwa location ogende ewa chali wange, nja kusanga eyo. Namuddamu nti eat water. Agamulisiza amazzi. Amazzi bagali abaganywa. Babagana agamulisiza amazzi with double Z. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe answer. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 9 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesubwa mu nsika ya furniture. Namuddamu nti eat water. Mwejjukira best friend wa guy ono gwe njogeddako? Yalina girlfriend, kati nga girlfriend we chali wange era nga we talk on WhatsApp. I told her everything. Chali wange n'angamba ekituufu. Nekanga okulaba gayo with another person depending on the way he was praising you era nasirika kasagala kutabula naye ko bitegedde labeno video. She sent me a video ya replacement yange ngamukwatira ingoba yamukwatira mu original nga tamanyi naye omuwala nga muddugavu bitya obuddugavu bwafuuka ddi omutawaana ku mutalago. Okay. She sent me a video ya replacement wange nga yamukwatira mu original nga tamanyi naye omuwala nga muddugavu bitya. Chali wange nangamba mujja wotasalawo oba mukulu oba muto. You can't tell. Sorry to say this. Naye guy replacement ye saagisiima. Kyenakola, I went on my TikTok page and posted a video nentekako captioni gite caption egamba nti replacement wange ye CEO wa Kiwi Company. Omuwala nanumbirawo mu DM nanvuma mbonze ndi kadama. I clean toilet for her. She's holding Emirates C means she has valid job. Naseka nemugambe it's better to be kadama than to use my pussy for survival. That's why you slept with the guy in less than a month. Toddamu kwasamira kadama gwe. I posted another video captioning egamba nti bulijjo simanyi nti holding Emirates ID mateeka oba ne valid job. Bwe yalaba video nambuukira buto naye samuwabudde. Honestly, I didn't reply her. Atenze just nali mukolako fujjo. To cut story short, I blocked the guy, but the lady no. And I like the way she checks on me every day on TikTok. I moved on in a blink of an eye. Cause comment section had already warned me about that guy before. My fellow kadamas, I am here to tell you that please stick on your goals. Bambi temuva kumulama bano batabani bafalawo bafere. If it wasn't for this channel of Mr. Sozi, honestly nalingenze.
bwe naleeta story gayi nga nsaba mufumbire Mr. Sozi yatwala obudde bwe n'ayogera nange and I didn't took his time for granted singa kati nkaaba mukama abankumire Sosimo family big bro may the almighty God bless you abundantly. I have loved the word abundantly, so I can't wait for those blessings abundantly. Kati waliwo yeebuuza n'agamba story sister gye yasooka okusharinga yeri luddawa. I swear if I land on that story ngenda gisoma. Do you agree with me that it's okay to, we can get that story if I happen to get it here? Katono nnyo kandabe. Wait a minute. I don't know. Sister Bonotu link tunagira ne. I don't think it's this story. Before I bring my first story, help me out because I am perturbed. Bro, currently I am abroad working mu Kiyumba era malako contract yange mu December nesagala kudda waka kati kuba sinafuna change agala first of all. Okay, I think ndoza ino story tujite mu chap anti ompulya bwenziruka. Hey bro, before I bring my story, first help me out cause I am perturbed. Bro, currently I am abroad working mu Kiyumba era malako contract yange mu December nesagala kudda waka kati kuba sinafuna change agala. First of all, I am a mulongo making 26 years next month and a mother of one very handsome boy and he lives with his daddy happily. Back to my story. Bro, ini June nafunayo olulenzo okuva ku mutala gwa tikitoko eno yembozi baba katugitwale gamba nti jusimbule bagamye mbasajja tubeera basada wabula ekyo nkiganye nze siri sada nkyali mada akagambo just kanyuma tekanfuula mukazi because I am not mwana nze ndi guy ene mwana enaku zino ndi bulalamu koba lwapa tumalako mwaka maama mulungi maama Sanyu kutumidde uliotya mkwana mama Suzana uliotya mama Suzana mama Suzana nina mama bamwita mama Sanyu. Did I tell you? Oli mama baka tumayi story blo nze Masibera Kangume owa Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge nga amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows abayina decorations, tuyina cushions ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku mastowa, tuli makati ga cheap hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998 blo ini June nafunayo olulenzo okuva ku mutala gwa tikitoko netwogera era netutuka ku nzikiriziganya naye nga bwe kiri ku channel yaffe eno Ravu nteekayo kugolokoma munnange Gayo ono namulabako 2 times yadde ndi mu Kiyumba. Ogwasooka he came like a delivery guy with his friend. He brought me maize flour, matoke, beans, mukene, entula n'ebinyeebwa cause it's what I asked him. Bro, my first time meeting him I was scared and my heart was beating on a high speed. To cut story short, what I ordered is what I got. Second time I mistakenly dropped my phone while talking to him.
Screen at Kanga, I can't see anything. I immediately told him what happened to my phone, and he replied, it's okay, babe. I'll bring you my phone if you'll feel the what he had promised Bambi. Naterako ne perfume, a smartwatch, ne juice. That was the second time of meeting. But honestly speaking, tetwagendako mutendo. Era all those 2 times we only used to be we only use 2 to 5 minutes na agenda. Kati wenjagala okunyambako brosozim ne sozimo family guy is telling me to move in after my contract. Me personally program yange yali nti I get another house cause I had already talked to my agent, but my boyfriend is insisting I go and find a job outside. He said he will make sure that he find me a job. Guy introduced me to his family. Either we are in good touch, but on my side, I introduced him to my little sister, Onure. He is making 28 years in December. Era talina mwana. This dude mwagalako ekintu kimu talina nnyo, but he's providing Bambi. Omuntu omugabi oba omulaba. Kansembyeyo ka Daddy Baby. Because people may think I turned against him. No. Me and Daddy Baby, tetubangako bafumbo. When I got pregnant, I remained with my family Nenzala. Era kati yatwala omwana we mu bulungi. In case I want to hear from him, I talk to his wife, nampa omwana ku ssimu. Nobody energy established. Kati mutegedde story gyesooka yali atwebuuzaako kukuba nti asobola okukola move na moving in with this guy after her contract. Byetwayogera twabyogera, mwana muwala yawulira n'ateeka mu nkola. Kaakati before and after bye biri by'owulidde. Webale update mukwano. Kaakati nsaba onzikirize tuve mu lwali biri tubiwulidde. Neno naawe olimu kensasage katonotono. Lwaki sikutwala mu story ey'okubiri. Thank you so much for keeping yourself ku mutala guno ku kaalo kana amatendo. Zibeera love stories, zibeera mboozi ez'abantu obulamu bwe bayiseemu, obw'ebyokuyiga, obw'okulabula, obw'okutekula ebyo ebitudde abantu ku mitima ne baagala okubeera free, as in free, after sharing their stories. Story 2. Ogenda okutegeera, nagenda otandika okutegeera nga ndi mu family nga tuli abantu basatu. Nze, maama ne taata. Family yaffe eyo bazadde bange tebaali bagagga ate tebaali baavu, baalinga mu makkati nga baasobolanga okumpanga kyonna kye nayagalanga kubanga nze nzekka yalinga omwana mu maka ago, era banjagalanga nnyo nga bw'okiwulira. Bantigisanga nnyo, bampanga buli kye njagala, era sejjusa buli kimu nakifunanga. Kaakati Mr. Sozi twabeerangawo ne maama wange. Taata wange yalinga nnyo muntu wa safari nga tatera kubeerawo, nga almost abeerawo weekend. Naye nga weekend ero abeeredde tujagenda out tusanyuke nga family. So lyabanga ssanyu jjerere nga taata waali. Wadde ne maama wange yalinga mukazi mulungi nnyo, yanjagala, yankolera buli kimu omwana yenna kye yandyetaaze ku maama. Munnange twabeerangayo ne maama wange nga nkula. Kaakati ekiseera kyatuuka maama wange oyo nsobola kujjukira bulungi oba yarwala, sijjukira bulungi kozi nali muto, naye nga ate nsobola okujjukirako ebimu. Wabula yarwala n'afa. So when she died, twalina okugenda oziika nga tugenda, naye sijja balimba ebiseera ebyo naye sina kutegeera kufa kiki. Naye nga tugenda tuziika. Kaakati tumala oziika, nze nalabanga abantu nga bakaaba naye nga ate saabifangako nnyo, era tebyankwatako nnyo. Sijja kulimba nti no nakaaba, saakaaba. Naye nzijjukira lwe twatuuka nga tumaze oziika,
lwe twatuuka okuva mu kyalo nga tumaze oziika. By the way, remember balina okundaga maama wange ng'afudde, so lwe bandaga taata wange olwandaga omulambo gwa maama wange mu face ne mubuuza, kati remember nze maama wange ne taata wange nakula nga mbayita mannya gaabwe. Kaakati olwandaga face y'omugenzi ne mbuuza dadi wange ti egundi nga yeebase namugamba nti nga yeebase nnyo tagenda zuukuka. Naŋŋamba ajja zuukuka. Bwe namala okulabako ne kiggwa. Kati ne tuziika. Kati mu kumaliriza okuziika tuba tuvaayo kwe kubuuza dadi wange nti gundi aliwa, nga ntegeeza maama wange nti gundi aliwa. Nzijukira kye yaŋŋamba nti agenze mu ggulu naye agenda kudda ajja tusangayo ewaka. Kyekigambo kye yaŋŋamba kunze kaale. Munnange Mr. Sozi nga tudda waka. Kati remember taata wange yali nga muntu wa safari, yalina okudda okukola kyokugenda okukola. So kyeyasookera ddala okukola yali alina kati yalabanga sobola sigalawo nzikka waka kubanga nali mwana muto. I remember nali naakatandikanga okusoma kubanga mami wange oyo yafa nga ndi mu baby class. Nzijukira nali naakatandika okusoma. Kakati taata wange oyo yankwata nantwala ewa ssenga wange. Senga wange naye yanjagala nnyo era yampisa bulungi nnyo ku bbanga lye namalayo lyonna. Yalina omwana we nga tuli mu sayizi y'emu era twabeerangawo nga ffenna atuyisa kyekimu. Yali mukazi single mother ng'abeera yekka n'omwana we, naye ng'era yatuyisanga kyekimu nga tatusosola tansosola. Bambi yanjagala kyensobola okubagamba yanjagala. So time reached, taata wange ewa ssenga wange eyo narwayo nnyo kubanga nasomerayo namalirizayo baby class ne middle. Kati kyeka nali nnyingira mu toopu awo nagenda okulaba ssenga wange nga ŋŋamba nti weetegeke nga apaakinga bintu byange nga ŋŋamba ogenda kudda wa ddadiwo. Kaakati engeri gye nali nti nno mmanyidde wali eri kyankangamuko naye ate namala ne mubuuza nti nno gundi akomyewo nga ntegeeza maama wange. Naŋŋamba waliyo mami w'omupya, wina mami w'omupya gyali gwe mugenda okubeera naye. Kyankangamu era nanyiiga nnyo era twava ewaka nga nnyiize. Kaakati lwe twatuuka ewaka nasanga dadi wange taliiwo. Dadi yali waali naye oba yali avuddewokko. Kati lwe twatuuka ne ssenga twasangawo maama ono omupya. Lwe bantuusa nga ssenga wange ŋŋamba ono ye maamawo. Mr. Sozi nakaaba senga olwandikawo namukaabira, nakaaba nnyo kubanga nali ngetinze used okubeera naye. Nakaaba nnyo naye yaŋŋamba ekintu kimu, mbeera ne mamiwo holiday bwe naatuuka ojja kujjanga owummule. Era still nasigala nkaaba. I remember nafuluma ebweru, twalinawo omuti awo wabweru ogw'ekiyembe. Nenyimirirawo nenkaaba nentunuulira ssenga wange ng'agenda. Naggweerayo nga ndi awo nkaaba. Maama wange ono omupya kwe kujja okukola ky'okunsika omukono naye ng'era nga nkaaba. Dadi wange olwadda yamala n'ansirisa n'atandika okumbuulirira awo. Naŋŋamba
ono ye maama wo, tokaaba ofunye maama wo mupya biki kale nanimbalimba awo ebintu nto nazira mu mbeera naye era twabeerangawo n'ono maama n'ate bambi yali muko wanjawulo. Mr. Sozi nalina ekyejo nze maama wange oli eyafa omugenzi yali yankozesa ekyejo nga nina ekyejo nga nze ndi mamizi dota oba mukitegeera. Era bambi maama wange ono omupya yakifunamuko obuzibu yansanga nina ekyejo ate ng'ekyejo ekibi ekyempisa embi ekyokwisamu abantu amaaso. So ye yali muko mukambwe naye sijja kugamba nti no yali antulugunya nedda, wabula bambi yayagala kuntereeza nzire ku layini. So yankubangamuko embooko ng'emazima yo yankubanga ate ye yali mukambwe. So nabeerawo kati remember kyenirabidde obbagamba nti maama wange oli eyafa yalina edduuka nga litunda byakunywa, era mami wange ono omupya olwajja yaddamu eri edduuka. So ng'emisana asiiba ku dduuka. Kaakati ye bambi yali teyamanyiza genda naye ku dduuka ng'alina kundeka waka. Kaakati nga bwe mba sigenze ku ssomero mba nsigala nzekka ewaka. Kyeyakola taata wange n'aleeta kazini wange okuva mu kyalo ne tutandika okubeeraawo naye. Twabeerangawo naye ng'era nayinanga empisa embi nga mpisaamu bannange amaaso nga mbavuma kale. Era maama wange oyo yankubanga nnyo naye buli lwe yankubanga lwe neeyongeranga omukyawa. Era lumu yakubanga nga nsobola otutuula wansi ne ŋŋamba maama wange komawo ntwale eby'abaana abato. Twabeerawo Mr. Sozi nga bwe ŋŋenda ku ssomero. Kyensobola okugamba Mr. Sozi nali nsomera ku ssomero ddungi era nga lya ssente, naye nga jjukira taata wange yali akola. Kaakati taata wange lwataabangawo nabeeranga mu nnaku naye nga daddi wange lwakomedde bannaye nga mbeera musanyufu nga ntwala awutu. Bannange kati daddi wange yafunangamu okwekengera n'alowooza tuba bw'aba avuddewo nti ono mami wange omupya akola ki antulugunya. Kadadi wange oyo ebiseera ebimu nga mu holiday atambula nange nga like bw'aba nga afunye safari nga si yawala ate nga n'awantu wagenda si wabi nga tugenda ffenna. Twatambulira awo bwe tutyo naye akaseera kaatuuka daddi wange oyo naye bambi n'alwala. Daddi wange oyo yalwala nnyo weyabayi baatulekanga waamuwa ekitanda mu ddwaliro ne batulekawo. Ekineerabidde obbagamba twali tubeera mu Kampala. Ekifo sijja kyogera naye twali tubeera mu Kampala. Daddi wange oyo baamuwa ekitanda ne tutandika osigalawo nze ne kazini wange, naye kazini wange yali mukulukooso nga ne baatulekawo ffekka ewaka tusobole okukola tusobole okubeerawo. Twabeerangawo mami ng'agenda mu ddwaliro nga gy'asiiba ng'adda olweggulo n'atuceekingako n'addayo bwe tutyo. Kati munnaaye luba lumu baatwala mu ddwaliro. Mr. Sozi kye neerabidde nga daddi wange tannalwala lwe twabeerangawo ne maama ono omupya bambi natuuka awantu ne mumanyiira nengera embooko tezaakendeera yankubangamu enakoleranga ensobi ye kale yalinanga omukono mwangu okitegeera ng'akuba naye nga Mr. Sozi tuba tuli awo. Daddi wange yali yazaala omwana ebweru, so omukyalo oyo
yagenda n'aleetera maama ono omwana. Mu bufunze yamusuulira omwana oyo baamusuula nga wa myezi 4. Mr. Sozi nze nali nga muntu w'abaana era Mr. Sozi nasanyuka nnyo kubanga ekyana kyali kirungi bannange, nga kirina enviiri, ng'ekyana kinene bulungi, nga kiri healthy. Bambi mama wange ono yalabirira omwana oyo, teyagaana mwana, yamulabirira era netubeerawo. Omwana bambi n'akula, omwana namwagala nnyo kubanga nali nfunye brother wange era nasanyuka nnyo era namwagala nnyo 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 nga bw'okiwulira, nga nsaagala muntu akuba ku brother wange. Kaakati mama lwe yalwazanga taata twasigalangawo abantu 3 ewaka era nga nze alabirira muganda wange oyo nga nze amubeerako ennyo. Kaakati lumu batwala okulabako daddi waffe mu ddwaliro, ng'omanyi ba mama yategeera, simanyi kyeka mama waffe oyo yategeera nti taata si waakuwona, n'atukwata n'atutwala mu ddwaliro. Daddi wange yazijjukira yali tasobola kwogera bulungi, naye bwe twagendayo yafuna amaanyi agoogera n'ebigambo ebyamuvaamu. Yantunuulira, yantunuulira amaziga ne gamuyitamu. Sorry. I'm sorry. Mazima gali nti anyway, daddi wange oyo lwe natuuka waali yantunuulira n'atandika okukaaba, amaziga gamuyitamu. Yaŋŋamba ekintu kimu, yaŋŋamba essaawa eno ndi mu ddwaliro naye labiriranga mugandawo, labiriranga mugandawo, kuzanga mugandawo. Ebigambo ebyo mbijjukira bulungi, bijjukira. Yaŋŋamba amazima gali nti nali mwana muto era namuddamu buzzi nti nno ye daddi saayina nnyo bingi byakwogera. Ne batuzza ewaka, kati wayitawo nnaku nga 3. Kazini wange ono bwali ku makya nali nkyebaze naye ng'ate yali holiday. Bwali ku makya tukyebaze, kazini wange ono kwe kujja n'aŋŋamba, n'azuukusa, nali mu tulo, n'azuukusa, gwe zukuka, oli awo naye okimanyi nti no daddi waafudde. Engeri gye nali mu tulo saabifaako nnyo, namugamba oba afaafe, nezizaawo omutwe nenneebaka. Nagenda okudda enkulu, abantu bali awo ewaka ewaffe bakaaba, naye ng'ate sijja kulimba nti ebyokufa nali mbitegeera nnyo, era kaŋŋambe nali ntegeera nti n'omuntu afa, nali kitegeera nti n'omuntu afa, naye ate tekyannuma nnyo kiri awo, era nali nkyalimu obuto. Munnange Mr. Sozi daddi wange ne bamuleeta, daddi nga takyenyeenya, daddi ng'ali mu kifo kimu. Natunuulira bamujjukira, bamuleeta awaka awo, yamalawo ku akaseera katono, ne tuli nnyo okgenda mu kyalo muziika. Kaakati twagenda mu kyalo, sijja balima ti bannagenda nkaaba, nedda. Twagenda mu kyalo, ne tutuuka mu kyalo nsirise, ndi ne muganda wange, ne tutuuka
ne bayita mu kusaba kwonna kati okugenda okuziika ne bankwasa ebimuli. Nkutte muganda wange, I remember kiganda kyange kyali kito nga kyakatandika otambula. Nali mukutte ku mukono ne bamunzijako, mama namunzijako n'amusitula ne bankwasa ekimuli mu ngalo ne tugenda ku ntaana ne basaba ne bamusaayo. Kaakati waneeno mu kumusaayo amazima gali najjukiramu maama wange omugenzi. Ku luli bamussa mu ttaka teyadda. Mr. Sozi nakuba omulanga ne ngamba taata wange, njagala taata wange. Bangamba suulamu ekimuli ne bamala ne banzijawo. Naye nga Mr. Sozi ekindi ku bwongo kiri eri taata kye yaŋŋamba, gye twaleka gundi maama wange oli omugenzi. Ng'emyaka gyayitawo taddanga ne ŋŋamba ekitegeeza ne taata we tagenda kudda, agenze. Mr. Sozi nakaaba era nalwawo sirika. Munnange bwe twamala twabeerawo ne basisa like okuteekako omusika. Era nga omuntu eyasika yali mwana ono omuto. Nzijukira omwana omuto omulenzi yasika. Twadda ewaka Kampala ne tutandika okubeerawo ne maama wange oyo. Naye Mr. Sozi nasigala mu nnaku nga bw'okiwulira, kubanga ajjukira maama wange ono yali mukambwe. Naye ate taata wange olwafa n'akendeeza obukambwe, kubanga natuulanga nasiriikirira nnyo, ng'era ebiseera ebisinga nze mbimala nsirise. Twabeerawo kakati lumu twabeerangawo ne maama wange oyo. Naye bannange lumu tuba tutudde ne maama wange oyo, kajjukira twasigala n'omwana omulenzi, maama we teyamutwala, twasigala naye. Kakati lumu tuba tutudde ne maama wange, yaŋŋamba bw'ati bannaaye, yaŋŋamba nkulaba ebiseera ebisinga oli munnakuwavu, naye okimanyi kino olinayo ddadi w'omulala. Ne mugamba ninayo nga bannaaye, I'm sorry, kambazeeko emabega nga ddadi wange tannafa. Yali yaŋŋamba nti ono ye maama wo omutuufu. Kale yaŋŋambanga, teyaŋŋamba nti ono ye maama omutuufu, naye yaŋŋambanga nti ono ye maama wo, kye yaŋŋambanga. Era taata lwe yafa, maama ono antuuza aŋŋamba, okimanyi nti nno oyinayo ddadi wo? Kwe kumugamba ddadi wange yafa, kubanga awo nali ntandise otegeera okufa kyeki. Ne mugamba ddadi wange yafa. N'aŋŋamba iye oyo abadde ddadi wo, naye ate oyinayo ddadi wo akuzaalira ddala. Ne mubuuza okakasa, n'aŋŋamba ye. N'aŋŋamba gy'ali mulamu. N'aŋŋamba era lumu ndikutwala okole ki? Omulabeko. Nze kale nga omanyi eby'abaana abato, nali nkyali muto,
nga sinabatuuka stage nti bakane nti oba mugambe kijja kitya era saamubuuza bibuuzo bingi kwe kumala naŋŋamba ate nze maama wo akuzaalira ddala mu kaseera ako Mr. Sozi nze maama wo akuzaalira ddala era namuddamu ne mugamba nti maama wange yafa gw'oli maama wange kubanga nze nali muyita maama wange omupya gw'oli maama wange omupya maama wange yafa naŋŋamba nedda nze maama wo naŋŋamba kati oba omanya nti nze maama we essaawa enaakuzaalira ddala Mr. Sozi saabuuza nnyo maama wange ono bibuuzo kubanga nali nkyali mwana muto ate n'engeri gye yali nti n'omukambwe nali mutya nga siri open gyali nga siri open gyali twabeerawo kakati tuba tuli awo ngenda okulaba omu ku baana be abakulu be nandiise baganda bange ng'omwajja yali azze mulabako kati maama ono bannange simanyi ki ekyatuka ku maama wange ono naye okuvanga daddi bwe yafa buli kimu ne kigootaana sente ne zikendeera awaka edduuka ne ligenda nga lifa buli kimu kale buli kimu kyatandika okugootaana era sente zakendeera awaka ne bankyusa n'essomero kaakati muganda wange ono olwajja baayogera baagera ne beegeyamu kirabika maama wange n'agamba muganda wange ono nti nze sigenda mmalako kubeera na mwana mu Kampala sente zikendedde kirabika n'amusaba agende nange kaakati twali mu holiday ya third term ebiseera ebyo mwaka akaseera twali mu holiday ya third term munnange ngenda okulaba maama wange ng'ajja ng'aŋŋamba ogenda kwetegeka ogenda kugenda ne munno ne muganda wo n'owummule yaŋŋamba kuwummula naŋŋamba holiday bwe naaba eweddeko ng'odda ng'okomawo konze kaali jjukira nze nali sitambula nti oba ŋŋende nze daddi wange yayitangaba era nga bwe nagenda ewa ssenga wange oli nga mami wange afudde mugenzi nze mbadde sitambulangako wantu wonna nti oba ngenze kuwummula nedda so yali first time yange nti nongenda mu kyalo kuwummula nemubuuka tikwe kumubuuza nti ngenda noono omwana omuto muganda wange naŋŋamba nedda ono nze nja kujja naye ku Krismasi Mr. Sozi sijja kulima nayagalanga nnyo muganda wange oyo nga saagala kintu kibi kyonna mmutuukako nga neewala nnyo ekintu ekyamu mmutuukako Mr. Sozi nga tugenda kati nga nfundikira gundi ey'omu Kampala nga nfundikira story ey'omu Kampala Mr. Sozi amazima gali nti ku bazadde bange abo ababiri Mr. Sozi abanjagalanga Mr. Sozi abazadde bange abambeererawo Mr. Sozi nze nali sijjula Mr. Sozi amazima gali nti tekwaliko omuzadde yenna eyali anzaala naye nga Mr. Sozi kyesobola okugamba bannaye banjagala
mami wange kyemmanyi ayinza okuba yali akimanyi, mami wange omugenzi kyemmanyi ayinza okuba yali akimanyi nti no si ye yanzaala, naye nga just I had a wonderful step mom right now kyensobola omuyita. Ku taata wange oyo omugenzi simanyi kyoba yali akimanyi nti no si yanzaala, amazima up to right now simanyi oba yali akimanyi, simanyi oba yali akimanyi tino yali yanzaala. Naye nga Mr. Sozi kinnuma nnyo, Mr. Sozi bazadde bange bali banjagala ya Rabbi, era buli wembeera sijja kulimba nze kasitaafu n'ekintu ekinyiiza right now, sijja kulima kyobungo buddukira ku bano abazadde bange abapya, nedda obwongo bwonna buddukira eri ku bali bazadde bange. Kati nga nfundikira story y'omu Kampala, Mr. Sozi ku taata wange eyanjagalanga zaabu, ne ku maama wange oyo omugenzi eyanjagalanga zaabu, Mr. Sozi tekwaliko okubombi, tekwaliko omuntu eyali anzaala. Story eyo nga bw'ogiwulidde eraga nti teweddeeyo. Emboozi eyo ogiraba? Tuli mu mwaka gwa 2025. Bwe tunaaba tuze n'ekitundu ekyokubiri ekyokusatu, nja kukubuulira ebikwata ku story eno ebirala ebitakkirizika. Nkiddemu tuli mu 2025. Bwe tunaafuna ekitundu ekyokubiri ekyokusatu oba ebyeyongerayo, nja kukubuulira ebyama ebirala ebyekwese emabega wa sister ono. Honestly speaking, andekedde ebibuuzo okubeera mu bulamu bwe butyo. Njagala okusinziira wano okubagamba nti kye bayita omwana n'omuzadde kisukka ku kufuna olubuto emyezi 9 n'obeera n'omwana oyo n'omuzaala. Kisukka ku kuba nti DNA ekusomanga gwe taata gwe maama. Kye bayita omuzadde n'omwana ekyebuziba kirimu bonding. Omwana ebbanga lyamalanga ali naawe, bbanga lyomalanga omuwa obudde, obwo obulamu bw'otambula naye n'atandika okutuula, n'atandika okuwavula, n'atengerera, n'asimbula, n'atambulira ddala, n'atandika okwogera, n'atandika okugenda ku ssomero, n'ava ku ssomero, neebaka, ne bukya, ne mulwala, n'akulaba ng'onyiize, n'akulaba ng'osanyusa, n'akulaba bwe weeyisa ng'akunyiizizza, n'akulaba bwe weenyisa ng'akusanyusizza. Obulamu obwo bukola ekintu kye bayita omuzadde atali wa DNA naye nga muzadde. Nsaasira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abali mu kuyigga ensimbi, mbaagaliza okuyigga ensimbi, naye obulamu bw'okubeera mu bulamu bw'abaana. Nina gwe nina ennaku zino mu session zange, bino byokka okubyogera kubanga she's okay with it. Alina obulamu bw'atoba n'omwana we omu gwasinga okwesibako, newankubadde biri ebizibu eby'abaana abalawo ebiri mpiikinzeemu ono. Omu mwana wa buwala. Omwana ono alinga kati ali ku mbiranye ne maama. Omwana ono yatuuka n'amanyiira, n'agetinga used, n'amanyiira obulamu bw'okubaawo nga maama taliiwo. Kati ekyewunyisa nti okubeerawo kwa maama kwatandika okufuuka omuziziko eri omwana we. Yamanyiira obulamu bw'okubanga maama amuwuliza ku ssimu, n'amuweereza ssente, n'amwakola bwekiti, yamba baganda bo bwoti. Obulamu obwa maama okukomawo ko n'abeerawo kakabanga n'addayo, obwo bwe bulamu kati bw'amanyi. Obulamu bw'atamanyi bwe bwa maama
abeera awo n'asiisira. Mwali mulabyeko abantu ababeera mu basajja ba safaari nga bbaawo wa safaari wamanyira musajja wo okujja ku wiikendi okimanyi nti atuuka okusiisirawo n'akutama. Abamu tebakimanyi nti ekyo kyokka kisobola okubeera emmanduso ezaala ebizibu ebirala ebibaawula naye nga kivuddemu ekyo. Anti tewamanyira musajja wa kubeera awo. Kati ne mwesojja nkuzaayo kwoli. Omwana ow'obuwala njagala kukubuulira. Olutalo nnyina lwaliko naye lwekuwa okumusiigamu omuntu omulala. Kati omwana ono maama bwe yali agenda ebweru, gwe njogerako maama si wa mu kiyumba, si wa mu Buwarabu, si wa ddungu kyentegeeza. Maama yagenda abeeko engeri gy'atetenganya obulamu. Okugenda ku kyeyo kwamutabulira ddala ne musajja we ne baawukana. Gamba nti ne baawukana, omusajja yamugamba nze sisobola kubeera na mukazi ng'ali eri nga ndi eno. Ate ng'opportunity y'okugenda ebweru yaliwo yali ya maama. N'aba n'essuubi nti oba oliawo bali kikwasaganya, omusajja n'amutwala. Omusajja by principle yagaana. Nkiddemu omusajja yamugamba sinyabo si gwe afuga ewange. Nze musajja nze ntegekera famire. Bw'oleeta ebibyo bireete naye ba n'essuubi nti biyinza okukola oba biyinza obutakola. Ekyokuteekateeka otutwala ebweru saagala. Musajja si wa ssente nti ali awo alina ssente naye omukyala. Ebigambo byenjogera mbijja ku mukyala. Omukyala akugamba nti sozimo. Amazima amatuufu gali nti omusajja ono ngenza okumutegeera nga wayise ebbanga. So in this, I lost my marriage, my man in quotes, and to what I am seeing, I am losing my children. Bafa, tebafa. Omusajja yafa, gyali mulamu. Abaana bano, omusajja yababeera mukko, naye olw'okusika omuguwa n'omukazi okukontrolinga ennyo, abaana bano yabamusuuza. Omusajja, omukazi yamusuuza abaana ne batandika okubeera mu famire eyabe b'omuwala. Bingi nnyo oyagala. Omukyala agamba nti amazima amatuufu gali nti saamanyaako ku relationship ya musajja mu bujjuvu bwayo, va ku bigambo bye tuwulira ne saamanyaako ne byentegedde ebikwatibwako ebikkirizika. Omusajja ono kati alwagenda okuwasa. Ate okumanya kyewuunyisa yabinneegambira ye kennyini. Nangamba munnaye wagambanga mbu nina abakazi, wagambanga nazaala abaana, njagala kutegeeza mu butongole nti kati nina famire. Omukyala tannazaala, bwe ngamba famire tusooka kuba na mukyala tannazaala naye tugenda kwewasa mu butongole. Nakkiriza nti omusajja taddangamu kuzaala. Omusajja mu kwogera kwe yagamba nti omukazi ono yamujja ku biruubirirwa bye. Nze amaka ge nali njagala gaali bwe gati, ne mukazi gwe walina waasiwaasi w'ebyenfuna, mukazi gwe walina omululu gwa ssente, nga nkugamba tugendere ku pesi yange naye ng'oyagala kunvuga. Ebigambo byenjogera mbijja ku mukyala. Tudde ku ky'omwana. Finally omukyala kakati ali mu mbeera y'okwebuuza ng'ali stuck. Agamba Bulaaya sisobola kugamba nti we waffe, kyokka waliwo embeera eri ekyaddondo eringa endaga nti ate nekyaddondo si waffe, kugamba ndiyawo wakuzunga. Mu kukatingira story, abaana nga amaze obbateeka mu barelative be n'azimbazimba waawo n'ateekawo amaka amalungi. Kakati ali awo ayagala okusatulinga mu bimanyi bwe bitawaanya. Agamba n'okukula nze nkuze, si kukula kwakuba nti myaka mingi. Agamba mpita neetaaga okubeera mu baana bange, mpita neetaaga okubeera ekyaddondo, n'aleeta bingi naye ekimu ku bizibu by'alina kyenkugirayo okugatta ne story gye tubadde nayo kyekyokuba nti nno olutalo lwalina n'omwana oba n'abaana. Oluvannyuma lw'ebbanga nga tababeeramu, abaana bano alina mukwano gwe. Mukwano gwono ate nga yamulabira ku musajja we. Kakati bajja ne bakwatagana. Ne mukwawukana omukyala ono yagezaako okumulungamya ne bbaawe. N'amulunga nakkiriza nti kyaganye. Kati ate omukyala n'abagamba sigenda kusalirawo, katukolagane ng'abo omukwano. Era omukyala ono ng'akolagana n'omukyala ono naye ng'akyakolagana ne bbaawe. So yali
abali makkati. Omukyalo ono n'amubeerera nnyo mu baana. Mu kumubeerera ennyo mu baana agenda abondinga n'abaana kyokka n'abondinga nnyo n'omuwala ono gwe njogerako. Olwaleero we njogerera bino, omukyalo ono maama w'omwana omuwala ebintu bimusukkako n'akubira mukwano gwe gw'abadde yasigira abaana. N'amugamba byamugamba, oli n'akubira omwana n'agamba mami mpulidde era kigenda kukola nga bw'ogambye. Ani gw'awulira? Awulira mukwano gwe. You people, nkiddemu. Awulira mukwano gwe. Naye babeera naye kiri awo nedda. Ono maama waali. Omwana atuuka amwatulira nanga maama, nze saamanyira bulamu bwakubeera nawe ndaba tetukwatagana. Muyinza okugamba nti kabuvubuka. Nonzeeyo omuwala gwe mba njogerako. Abalala mbalese. Omwana ayatulira nnyina nti maama, nze ndaba tetukwatagana, so life is much better ng'ojja n'obeerawo akaseera n'ogenda. So this life of seeing you here, I'll nag you and you'll already nagging us. There is no bond. Nchidemu, no bond. So ng'ate abaana teyabalekanga mabujje nnyo. Nedda. Naye ebbanga eddene lyamaze nga tababeera mu ffuli. Ebya video call akkiriza nti tebyamala. Lwaki omwana ono ali konkushuwa nti ono ye maama wange anzaala from day one, ono gwamanyi tamanyiyo muntu mulala? Lwaki awulira nga is it confiding? Lwaki awulira nga atebenkera nnyo mu bulamu bw'ono mukwano gwa maama gwe yabalekera oba gwe bakwasa? Omwana agamba nti oli maama mumanyi amanyi. I know when she's serious. I know when she's joking. She has the best way. She has the best approach when she's communicating to me. I am finding it hard to tolerate my mother's approach. Naye abyogera abigamba ni abigamba maama amuzaala. Byembadde njagala okujjayo biri twawule kye bayita okuzaala omwana nti guwa muzaala DNA esoma ggwe, twawule n'ekyokubeera mu bulamu bw'omwana kye tuyise bonding. Kale omwana ono yali muto naye n'olwaleero akyawuliranga okwagala okwannamaddala mu bulamu bwe kwe kwagala kw'oli maama, kwe kwagala kw'oli taata. Era bo bamanyi abagwana okuyitibwa bataata. Bw'oba totegedde mu byenjogera, nga totegedde mulamwa gwange, totegedde kye mbadde nzijayo, linda kirasa eddako, nsaba emirembe gya Katonda gikubeere. Naye yaayana okubaako by'okyusa, yaayana okubaako bye tutereeza nga tukozesa ebyokulabirako ebya stories zino zetuze tusisinkana. Emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeerereyo ne bulijjo mu linnya erya Yesu and we all say amen. Zena ncha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira, mwe bali kutugulako ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko, oyinza obba tolina kyogukozeemu naye sijja kubuuza, kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo kubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko, naye weebaze Katonda nti oli mulamu. Ate nsaba negwo gutambule bulungi paka gye gugwerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde, mwenna nammwe mwenna bateeko tuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo ploti. Temwerabira, tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola, tumukkiriza bakasoma baffe abalungi. Tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndese offer ennungi ennyo ddala eri abagala ebyapa n'abagala ebibanja. Abagala ebibanja ploti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu. Abagala ebibanja nammwe abagala ekyapa ploti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jjeza
jeza mwamukubye phase 1 kakati mu offer ya December eno nga tuyingira tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa tubaleetedde ekyapa ebuwalula ebuwalulanguza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka tibijiddemu 5 ku 10 eka mulimu ababulijja bagamba nze njagala eka yes tulese eka ku miliyoni 45 walula bategera mutena lodi nkakaza mutegera bulungi tubaleetedde ebuyala ku masheda ku miliyoni okutandika ddala kwa 35 n'okwambuka tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa tubaleetedde Hoima Road 5 ku miliyoni 3 kitundu bannange eno offer bannange so far tuyina ettaka mu eka tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babaggalako omwaka batwala puloti enneneko abasinga bagala puloti enneneko so muntu ono tutandikidde ddala ku 5 nga bibanja then netwambuka ku 5 ku 10 byapa banange tukkiriza ng'ekibanja mpola ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka abasingira ddala abadde bamanyi ofisi zaffe we twadda siwala nnyo we tubadde ate lwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti we twadda wangu wakulaba gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell ekizimbe kyetuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell opposite sa Apollo Kagwa era ekipande kyaffe oba okiraba Dembero Properties wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala neweningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera essomero lindi opposite wano Shell endi mabbali so tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kyengenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kyennina so bakilanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday ennaku zino twali twakyusaamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga so abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzongero zibasomera eri 0752 110514 eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja ngubaagaliza muguyitemu bulungi omukama abawa obulamu abawe n'obugagga nebyo byemusinga okwetaaga okusinga byemusinga okwagala mbagala nnyo planti baffe